eno ye Salam TV. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. إخوة في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراكبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه وعلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. amatenda amajjuvuga Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah nanyini kubuzibya nanyini kubukeesa awatinidde entunnunsi zaffe n'ezammwe abali eyo tumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala na luno olukedde alutufuulire ezimu ku nnaku ez'emikisa, alutufuulire ezimu ku nnaku ez'okufuna, alutufuulire ezimu ku nnaku ezijjudde essanyu eritagambika era tukingiriza ebibyo ebiyinza okuba nga bijjiddemu. Tumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala s'okusaasira n'emirembe ery'omubaka sallallahu alaihi wasallam wakati mu kugezesebwa yafuba okulaba nti obulungamu buno butuuka ewammwe mu kyalo, butuuka mu buli kanyomero ka nsi yonna eno. Mikwano gyaffe abalabi baffe abalungi aba Salam TV mukkirize tubalamuse n'ekiramuso ekisinga obulungi min indillah, ng'ekiramuso ekyo kyava wa Allah subhanahu wa ta'ala ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bannange mwasuze mutya mikwano gyaffe? Tukugamba nti buli kiisi yenna eyasuze n'amawulire nga gassanyu, amawulire nga gassanyu olunaku lw'olw'embaga lwa leero baakukkiriza okufumbirwa oba okuwasa. Banne eno nakyo kyanjawulo. Omusajja ayinza okuba nga lwe yakkiriza okuwasa oba lwe mwaddiŋŋanye ne Nnaalongo, masha Allah, nga Allah yasazeewo n'agamba nti okusikaŋŋana ebitogi okubaddewo okumala emyaka 3 ena, kaakati Allah akutaddeko stop, buli omu ategedde ekyatabulanga munne. Allah, Nnaalongo nga walinga ng'ovuma nnyo Ssaalongo, Nnaalongo gwe n'alekerawo ku nti nze eby'okuvuma mbirekeddaawo, naawe n'aleeta ageza akameeza nti ye ne mukkiriziganya ge mawulire ge mwasuze nagwo. Olina akapolitike waguze, Allah, olina akapolitike waguze. Abaana bagula bannange mufisse kasente mugule ku bupolitiki kubanga bannange ekiri ebweru eyo tewakyaliwo wala. Abaana eyo nenne Kayunga eyo nenne baguzeeyo ddeeyi, ebugerere ewabagiisa Lutaaya baguzeeyo dda, tewakyaliyo ka space. So buli alina kyagulagula, buli alina kyasobola okukola tukusaba okole. Bakuwadde omulimu watandise okukola leero ye wiiki yeesoose eweddeko, byonna bye wafunye nga bya ssanyu. Tukugamba nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuteeremu baraka osobole okuba nti nno obikuuma, Allah abikuumire ate abeere nga akusanyusa nabyo n'ebigendererwa byo mu ssanyu eryo Allah asobole okubeera nga abikuwa naddala ng'ebigendererwa ebyo bya halaali. Omuntu yenna eyasuze n'amawulire nga gannaku tukugamba nti tuli wamu mu kanyomero ako ak'okuba nti no Allah yakugezesezza, Allah yakutadde ku kigezo, oli awo oli mu nnaku etagambika, maama w'abaana yasitudde ebintu byonna n'agenda nabyo. Allahu akbar. Tewaliiwo ke yakulekedde. Wagenza okukomawo okuva mu kikuubo okuggula oti ennyumba nga yeekutunuulidde eti nga temuliimu kintu na kimu kirimu. Tukugamba nti gumiikiriza ebbanga Allah lyaba nga akyakuwadde ekyengira kye bayita bulamu, ebisigadde byonna nina bikugwa enkoto. Ojja kubikola. Abaana bangi batuuka enkeera nga Allah buli kimu akisaanyizaawo, ne mwana wattu ne bukeera enkya nga ate mwana wattu y'omu ku balina ebingi. Mumutunuulire ekyafaayo kya nabbi waffe Ayyubu alayhi salaam. Allah gwe yagezesa n'obulwadde n'atuuka nga talina kaayina. Allah yasooka kumalawo maali y'omusajja yali omugagga. Allah yakwata emaali yonna neggwaawo, ate bwe yamala n'akwata n'obulamu bwennyini nabwo n'abeera nga yabunyiga ati n'abuziŋŋamya naye teyaggwaamu maanyi. Yasigala akola emirimu gya Allah, yasigala atendereza Allah, yasigala amanyi Allah we nti yamugezesezza. So naawe sitwagala wejjeko, tovaako, sigala ku mulamwa, sigala ku layini. Sigala ku layini. Wakati mu kigezo ekyo Allah kyakutaddemu
tukugamba nti sigala ku layini weekuumire ku layini y'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akutaasa ekizibu ekyo ky'oyitamu munnanga ate oyinza n'okwesanga si gwasoose nga rawundi yo ku kyalo kw'oli okwo waliwo ate alina obubi okusinga naye ng'ate ye agumiikirizaako mwana wattu akatonotono naye ng'ate ggwe oyenjebuse oweddemu amaanyi olowooza tera Allah takumanyi takwagala biki Allah tumuteeka mu kkooti enkya buli lunaku n'omuteeka mu kkooti naye nze Allah nze nakukola ki n'otandika okumubuuza ebibuuzo ng'azifu lwaki wamubimubuuza nga tannaba kutonda n'omwayi Allah wantondera ki lwaki wasooka kimubuuza ekyo emyoyo gyaliyo twandisoose kimubuuza nga tonnaba kujja kuno ne mwana wattu mu kaseera k'otugezesa twerabira buli kimu Allah kyatuwadde omutonde n'atandika kutunuulira bibi byereere byokka n'abitunuulira byokka naye nga yeerabidde ti Allah okumuwa obuwe omwana wallahi kikulu eriyo bangi babanoonya ne batabalaba abamu babiva nako oli ayingidde emyaka gy'enkaaga n'aga nti bismillah ekyo Allah takimpadde kaŋŋende ne byampadde ebirala kasita mpadde akalimu kasita mpadde ew'okusula kasita mpadde kino oli n'aguma n'ekyo n'atambula n'ekyo naye nga bambi naye wandimulabye nga mu butuufu yandibadde yeegomba okuba nti naye ayonsezzaako okubanga naye ayina gwaleekaanira wayalimu wayafuswa gwe Emmanuel nakugambye kutuula wano abaana baleekaanya naye wakati mu kutuleekaanya mwana wattu ate essanyu yaffe beera awo ng'abaana bo bakuze n'otuma batunuulira bwoti n'owulira ng'essanyu olina kuli ku mutima yadde bakusumbuwa ne mu kusumbuwa okwo ate mwana wattu mwe mubeera essanyu ng'era omuwarabu wagamba nti darubul habib ka akli zabib era naawe muli oba owulira essanyu yadde awamu n'ekyo nga wabaliwo moments ze mufuna nga si zakukkaanya abaana no tubategeeza nti okusoma kwatuuse dda abamu bagenda nkya abalala bagenda leero abalala bagenda dda naye official date ey'okuggulawo yakumande abazadde tubakubiriza bannange mutwale abaana ku ssomero amasomero mugatwalireko okwo ne kasente mufube nga bwe musobola bannange temulwerera baana temuwerera baana ku maali ku bulyazaamaanya buli woweerera omwana ku bulyazaamaanya ne byasomye biyinza okufuuka nga si bya mugaso gyali ajja kutambula tewali buzibu ajja kutambula ne yunivasite ajja kutuuka naye oyinza osanga nga oba oliawo abamu ku bantu lwaki basoma birala ne batabifunamu lwa nsonga yakuba nti nno oba oliawo bayinza okuba nga balina n'obulyazaamaanya bwe bakola emabega nga mwana wattu tebakyabujjukira abazadde tulina omuze ogwo buli ttaamu ogisomeseza mu ssomero ddala era buli ssomero limanye ekizibu kyo kyanjawulo munnange batugoba ku paaka yaadi ate kaakati leero nno muganda waffe Amisi si ye yakubyewo ebibaati kati abamu bagenda kujja n'ezo ensonga munnange edimasta munnange director anti ffe abaali wali mu lujja nga tabeeranga nawo naye yesibe ku lujja lw'omusajja ffe abaali mu lujja baatusenda kaakati nindaamu nti baatugambye nti nno omwezi nga gwe11 awo kumba obala kusomeseza mwana ku ttaamu ya bwereere ku ttaamu ey'obulyazaamaanyi obulyazaamaanyi obwo bugenda kukomawo mu bulamu bw'omwana oyo oba mu bulamu bwo bwennyini bwe bunaaba tebukomyewo omusajja oyo dayirekita w'essomero eryo ojja kumusasula yawmal kiyama era abazadde tubategeeza mufube mulwane bwekiba kigaanya omwana kale mutwale gy'osobola masomero gyegali nga Kisulo mitwalo 65 ate era gyegali nga gadde kakadde kamu kitundu nga mwana wadde kamu kitundu ate era gyebali nga Kisulo nga miliyoni 5 era ne waba nga gyebali nga Kisulo mitwalo 65 nga Kisulo okitegedde tombuuza nti bali yaki olowooza nze nkola kweri essomero naye ekikulu kya byonna nti abaana bali emmere gye basobola essomero gye liba lisobodde ne keya ejja mu ssente ezo kyenkakasa nti nno bagibawa ate n'okusoma bakola ki basoma so buli muzadde twala omwana wowulira nti nno ojja okumalako
n'essomero eryo n'ebisale by'essomero mu kifo ky'okumutwala awantu we bagenda okubeera nga bakubigika ssente zitajja kujja mu busobozi bwo omalirize ng'olyazaamaanyiza. Kano nno kalowoozo naddala eri bannyinaffe naddala nga mwafunamu obutakkaanya n'omwami omukyala ayogera kirala n'omwami ayogera kirala. Abakyala muleke kuhypinga basajja bye batali, muleke kuhypinga basajja bye batali. Omwana omutwala kwasya kids ddala ddala osobolayo. Omwana omutwala kutakuwa ennamuŋŋoona wali osobolayo. Bw'obanga osobolayo fa alhamdulillah mutwale, naye gy'otasobola omusajja sooka omukube mu ttooki olabe biki byasobola. Bw'abanga byasobola byebyo naawe ebiri mu bwongo obwo, then ensonga zo ziteeke ku mmeeza. Ne bw'oba olabira ddala nga ky'omuteekako takisobola, leka kukisussa kulwana ntalo z'otajja kumalako nazo. Mwana wo kumutambulizanga mu buli azaamaanya, kubanga ateeka okukisasulira, muteeka okukisasulira mmwe ng'abazadde oba omwana yennyini bw'abanga akimanyiiko. So ekisinga okubeera beta buli omu agende mu levo ye. Nabbi yatugaa nti anziru nansa manazirahum, abantu mubateeke mu buli omu muteeke waajja, buli omu tumuteeke waajja, buli omu genda wojja. Rahimallahu muri'i alima qadra nafsihi fawaqafa inda hawli haddihi. Allah asaasira omuddu akola ki? Ategeera waakoma n'ayimirirawo wennyini waakoma, bakuyise ku mukolo sigwe MP otula katebe ka maaso. Okaagaza ki jamaani? Okaagaza ki? Ogenze Makka oli ku layini esooka mugongo gwa Sudaisi, oli hafizu. Allah, wali wabeerawo ba hafizu, wabeerawo ba amagi. Banne buli omu amanye waagwa era ayimirirawo. So oli ku show yaffe enkulaakulana, mu nsonyiwe eyo ngenzeyo kubanga weno ye wiiki yange esembayo mu holiday, ate ng'omusomesa eyo package mbadde nina okugibagamba. Package mbadde nina okugibagamba tugende naye. Abasiraamu batambule nga bakimanyi nti eddiini tewaliwo weetakugayidingira. Mu kuweerera omwana ekugayidinga, omwana ku nneeyisa ye ekugayidinga n'ebirala byonna. So oli mu show yaffe enkulaakulana nga bulijjo, show yaffe mutusomera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mu kubisoma ate mwana wattu nga bw'owulidde nti enkulaakulana, tubaako bye tukola biidhinillah okubeera nga tuddiza society zaffe eyo, okubeera nga tuddiza mikwano gyaffe eyo abali eyo. Oba oluusi ffe abasalamu charity betutuukako nga gwe tosobola kubatuukako. Gwe nno naawe ali eyo atulaba, naawe obatuukako mu ngeri ki yakubeera ng'obaako ky'obasindikira biidhinillah, basobole okubeera nga babeera bulungi biidhini rahman. Njagala okutegeeza nti ennamba ezo z'olaba ku screen yo mwana wattu zetukozesa mu kubeera nga tuweereza akasente ako insha Allah. Ennamba ezo z'olaba ziri mu mannya gaffe agasalamu charity oba Abdukarim Kalisa biidhini rahman. Kasito zisindikako bwoti essente waliyo omwana eyo emabega insha Allah ali ku sheeno abeerako ku system ng'agezaako okubeera ng'atuweereza gundi bwefaanana, accounts zaffe ezo nga bwe zifaanana. Nange omulimu gwange wano kubeera gwa kuweereza report nti essente zo zikoze eki, zituuse. Oleke kulowooza nti oba oli awo oba ozisindikidde ani oba namwandu waawa. Kati ekyo tukikola biidhini rahman nga tugezaako okubeera nga tukola ki? Nga tugezaako okubeera nga tukulaga obwerufu, okakase nti akasente ko kakoze eki. Bannaye n'ekirala kirumamu okuweereza omuntu ssente n'atakubira kasimu kugamba nti owaaye nti akasanvu kompeereza katuuse. Allahu akbar. Abaana gye bali omuweereza ssente n'atunula ati kyamuli ng'embwa etunuulira koyini. Allahu akbar. Kyova abana tuwenye abaana ne bazadde baffe abo basiima. N'abantu abalala munnange oyinza okukola ekintu nga ye takiraba. Mwalabye ebyafudde ku omu ku mukwano gwaffe, mukwano gwammwe omu ku ba analyst ba Uganda wano, yaraising omwana from scratch. Naye omwana yatuuse kufumbirwa, tebaamuwadde yadde akajiiko. Ekyokumuwa teyandibadde ensonga, naye okukola ebintu ebityo biraga obutali busiimu obw'omwana oyo, ate ng'oba oli awo balina kibaba. N'abaana, yes, abazadde kaŋŋambe kale abatatuzaala biologically, bayinza okuba balina bye batukolako in the process awo. Naye mukimanyi tewaliwo olugendo lwa success lubeera ku silver spoon. Ekyo si kyangu kyakusanga.
omuntu yenenno okujjamu omuntu ow'obuvunaanyizibwa waliwo okubeera nga akunyigiriza, waliwo byaba alina okukunyigiririzaamu. Kyonna ye ada y'obuntu, ye ada y'obuntu. Bwe kitunuulire musajja omumu wano mu Uganda wano wennyini we tuwangaalira yaga nti banne abaana b'abagagga bangi obasanga nga ali awo yamanyira simanya geemu taabu kwawa naye obukujjukujju n'obuyiiya mwana wattu obusanga mu baana eyo abali eyo mu bifoofofo ebitategeerekeka. Lwaki? Kuba nti baba yina obulamu obwo bwe bayitamu obuli hard obubasobozesa okuba nti nno kwegamba buleetera obwongo bwabwe okubeera nga bubeera active. Mukadde waffe Sseekankata mujjukira bwe yatugamba nti bannaaye Africa ne bamala bagikyusa ne batuwaamu Europe. Ate mwana wattu oyinza osanga Europe tugyonoonyezeeyo ng'eringanga nayo aki Africa. Naye ensonga gye yali ayogerako yali yeetaaga just okuanalyzinga abantu okugitegeera, naye abamu tebaagitegeera. Point yali nti abasajja bali babeera n'ebizibu bingi ekibaleetera okuba nti every other time bayiiya tuwangaddewo butya ne Musisi. Musisi ono ayita ono earthquake. Tuwangaddewo tutya ne Musisi. Omusajja n'azimba ekizimbe nga wansi kirina seppulingi. Nze nno nali ndowooza nti byakujubisa mpaka mukwano gwange Shota Karokawa mu Japan bwe yanga nti akituufu. Bazimba ebizimbe nga wansi seppulingi, Musisi wanyeenya kijugumira kiti kwegane kibanga bwolaba emmotoka bwebeera ne shock absorbers. Ndowooza ntuuse ku point entuufu. Nga bwolaba emmotoka bwebeera ne shock absorbers, seppulingi ziri zibanga bwolaba shock absorbers. Ekizimbe kibanga ekikkamu bwe kiti ne kyesitula omulundi gumu ne kitereera era Musisi kasita amala okuyita. Ate munene olowooza ayitira bbanga ki? Musisi n'okuweza obuweza eddakiika 2 ayinza okuleka ng'ekyalo kyonna tekuliiko kantu kaliko. Buba butikitiki bwe buti bwe buyitawo Allah n'akwatamu ati. Kati bo bazimba ebizimbe byabwe nga birina shock absorbers ezo kibanga ekikkamu bwe kiti ne kidda ne kikola ki ne kyetereeza bwe kiti ne kibeera faamu. Musisi n'amala okuyita obulamu ne butambula. Naye bannange Allah singa yaddira bigeze ebyo n'aba nga abituwa mawanga gaffe ng'eno. Mawanga gaffe ng'eno ng'osanga oluusi omusajja yinginiya mulamba yasoma obwa yinginiya naye ayagala akuba enjawulo ku seminti. Ayagala akuba enjawulo ku seminti. Subhanallah. N'atakimanya nti nno obulamu bw'abantu abuteeka ku risiki. N'atakimanya nti mu myaka 10-15 okuvaawo agenda kuzikisa abantu abawera 1,200 omulundi gumu. Ekintu ekyo kikyamu bannange, kikyamu jidda. Kikyamu nnyo. Kikyamu nnyo. Buli akola omulimu gwonna bannaye gukole to perfection. Hadithi al-Qudusi weeri omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah yamugamba nga Allah yayisiza ku lulimi lw'omubaka n'atugamba nti inna Allaha yuhibbu amalan idha amilahu ahadukum an yutkinahu. Allah ayagala nnyo omulimu singa omu ku mmwe avaayo n'aga nti nze ngenda kukola omulimu guno n'ogukola to perfection. Kale bwe kiba kiganye okubeera that mindset should be there. Obwongo bwo bubeere ku ekyo nti kankole omulimu guno gutereere gunyume. And actually that is what we call patriotism mu bintu byonna. Mu bintu byonna, if everyone had that spirit of patriotism twandibadde buli kintu kye tukola nga kibeera kirungi nga Allah ateeka baraka mu mawanga gaffe n'ebirala bingi. So tubakubiriza buli akwata omulimu gwonna okugukola gukole ng'ogukola n'omwoyo omulungi. Gukole ng'ogukola n'omwoyo omulungi, gukole ng'ogukola mu spirit ey'okuba nti nno okimanyi nti nno weekolerera ate okolerera ne generation egenda okukola ki okujja oluvannyuma lwo ey'abaana bo, ey'abazzukulu bo, ey'abazzukulu b'abaana bo biidhini rahman. Singa tunaakola ekintu ekyo ffenna family zaffe zijja kutereera, ebyalo byaffe bijja kutereera, amawanga gaffe gajja kutereera, buli omu ajja kubanga ali mu kwesiima kubanga bali Allah yabagezesa n'embeera. Osanga omusana oguli e Saudi n'oga nti ya Rabbi Allahu Akbar, omusana oguli e Saudi naye nga mwana wattu balya nabo kubibala babiryako, amazzi tegavaako 24/7. Ate zamuzamu wabwerere, Allah n'ambawa wabwerere, production site eri wali industry namba ekola gundi ki zamuzamu oyo
mwe bamukenenulirira ne babeera nga bamusengejje essengejjero lya Zamzam liri wali industry namba nga bw'olaba Harris International liri awo tegeeragane bannange tewaliwo wolisanga nti wani Zamzam yabuze ekyo tekisoboka kubaawo so mu mbeera ey'okuba nti nno baagala okuweereza ebitundu byabwe nabyo bibeere nga bikola ki ekyo nno enkola eyo ya busiraamu nnyo bannange enkola eyo ya busiraamu imaamu nga bakuwadde omuzikiti gukolerere kola ku lwa Allah naye manya nti buli kyokola Allah subhanahu wa ta'ala ajja kikuwandiikirako era ajja kubanga akuwamu empeera zaakyo nga nnungi era ojja kusanga nga Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu empeera ezo ze yakuwa ziri beyond what you even expected. Otwogera ku bayimaamu tutegeeza omukulembeze yenna ku level yonna gy'oliko olwaleero tuli mu sizoni kati yakanaayo kyani abamu baabawadimye kaadi abalala tebayisemu ku bumyufu n'ebirala naye tubakakasa nti bwenna Allah gw'anaaba asaasidde n'oyitamu tukugamba nti genda ng'ogenze kuweereza bantu sisso kugenda ng'ogenze kunoonya simanya kawogo oba basmati ye mumunoonyaako ddi bannange mugende nga mugenze kuweereza bantu kyekirimu empeera mu maaso ga Allah naye okugenda nga gw'ogenze kwezza bibyo for God and my stomach enkola eyo si yaffe ya wano enkola eyaffe eri for God and my country mugende muweereza abantu mu butuufu bw'okubaweereza so mu mbeera bwekyo baddu ba Allah tubakubiriza mujje mutweyungeko naffe ng'abasalamu charity buli we tuba nga tuweereza societies zaffe nammwe muteeke ettaffaali mu kuweereza societies zaffe kubanga bannanga accountability tugibalaze transparency is at its peak tubalaze transparency eri waggulu obwerufu buli waggulu wano ffe tebabutubuuza emizikiti tugizimbye masomero tugazimbye kiki kyoyogerako bayimaamu tubatuuseeko abali eyo deep down in the villages abalema tubagulidde obugaali Qur'ani tuzigula olwaleero kati Qur'ani ensonga ya Qur'ani egenze wala nzikiti egimu tegirina Qur'ani ekatakwi omumanyi kyetukozeeyo so mu mbeera ey'enjawulo buli tukugamba nti nno kuwaayo tukusaba ositukire mu biidhini rahman tube nga tukola emirimu gya Allah oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala anaatuteekamu abo baasiimye so tuli ku mbeera ey'okuba waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub tuli ku aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatunyumizaako gye yatugamba era gye yatulagira okubeera nga tukola ti omuntu yenna agulumiza ebintu bya Allah ekaba kabonera akalaga nti ayinamu nubdhatu minat-taqwa ayinamu akabonera akalaga nti mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala amutya nga tetunaba nno kusimbulira ddala kuyingira mu musomo gwaffe muleke mbawe ripooti nti bano wammanga babikoze nga bulijjo masha Allah olwaleero aguddewo bamuyita Hadija Nakandi ku lwa Sheikh Nuhu Muzata masha Allah Rukaya Nakku ne bajjajja Allah abalamuze kisa masha Allah oyo Hadija Nakandi asindise 15,000 n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amusabye amusaasirire mukwano gwe ennyo eyamuva ku maaso Sheikh Nuhu Muzata ate nga yali mukwano gwaffe ffenna mukwano gw'abangi mwogezi waffe ani bintu bingi bye yalinga ng'asimbyeko essira masha Allah Fatuma Namiya naye n'amugoberera n'ennusu 10 Haji Badru Sebyala n'aga nti Sheikh leero kandaba oba system oyo mmanyi nti Haji Badru Sebyala asindise kulaba oba system ekola enaaweereza 5,000 masha Allah Fatuma Namiya musomye Ulam Habibu oyo wa bulijjo ziba 5 Ahmed Kizito n'aga nti Sheikh nti 5 zino teziyinza kukola Hajala Nalukwago oyo n'abeera wankima masha Allah ennusu 10 zizo ziyingiddewo Shifa Bayega n'aga nti Sheikh nange ninawo 10,000 zange nkakasa nti zijja kukola omulimu biidhini rahman Hadija Nankya mukwano gwe Nankya ng'ombuzeeko oli otya bannange Allah ngamba Nankya Mwajuma bw'oba gy'oli alhamdulillah ng'obulamu bulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala abukutereereze yakwongera emikisa ne baraka mu famire yo n'abantu bonna n'omwami wo ate nga mukwano gwange masha Allah oyo mukadde waffe tumuwa nnyo respect mwana gwe Mwajuma Nankya kusaba omutukwatire bulungi nnyo watugamba wano ekigambo nti kino Bashiri kino tetulina kyetuzzaako kuba ebiseera ebisinga atambulira wamu n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yamulagira okutugamba masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah
Fatuma Ali Baraka kati umbrella ya charge kutte n'emitwalo 2. Fatuma Ali Baraka twagala okwebaza era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nawe akugirewo bingi mwebyo bibadde bikutawanya biidhini rahman. Mwana wattu aliwa ayina akanamba ke mwana wattu mukamukonereko mungambire omwana wattu Sophie mwana wuno abirese wano wuno Fatuma Ali Baraka atugamba nti atandise n'emitwalo 2. Gwe nkumanyo yagala kulinda kaawo nga tuyingidde mwemu musaawe mu n'eddakiika nga 15 awo olyoka osindike wano emitwalo 7 ojjeyo buli muntu yenna abadde yewanise ku ngome ennene. Gwe nkumanyi Sofia Nakalanze ebyo bikolanga. Haji Jafari Mugerwa nkakasa nti naawe oli mu kkubo ojja biidhini rahman. Ajeti Amina Lubega banne nga ndudde okulabako omanye endaba gye nkulabako. Ajeti Amina Lubega biidhinillah. Waliwo ogi wange Nadia bannange wajja wano n'obugumiriza wano Salaamu Charity lwolunaku sirirwerabira naye bw'oba kwoli nga tonagenda simanyi okyaliyo mu bbanka ndudde okuwuliza naye bw'oba nga okyaliyo biidhini rahman. Omwana oyo gwe bayita Nadia yasomera Kabowa IU product masha Allah. Jangu tubikole nga bulijjo. Gino emirimu gye tukola mwana wattu Allah alina obugabirizi bwakuwa ng'obadde tokimanyi. Osobola okuwaayo wano Allah n'akuzigira buzigizi kipoloti kisava ng'ate mwana wattu kyalayisi gwe ne weebuuza lwaki Allah akikuwadde nga babbuloka mwana wattu baadde bayina Allah. Waliwo ekintu ekyatuuseewo ennaku ezo naye kankibagambe musajja omu baamuzigidde poloti naye omusajja yalwanye ne poloti okugigula naye nga babbuloka baagala gimusuuza sente abagagga abalala ze baleeta nga zisinga ezize naye yagambye Allah yagambye nti nedda nti ono gwenjagaliza n'abeera nga yalwanye masajja n'akwata eno gundi mpola okumaliriza nga poloti yagiguze ne mwana wattu nga wamuyiseeko bwoti tomuwana poloti eyo gye yaguze togimuwa. Musajja we mpale enywera muguwa talina bwalira hawula lahu wala kuwa naye nze nganza amumanyi nakakasiza nti ayinza okubanga omusajja oyo mubutuufu mu ebyo byakola ku lwa Allah nga Allah alina engeri gyakola ki gyasalawo naye n'abeera ng'akola ki ng'amugabirira. So bingi nnyo ebitutuukako ebimu tubimanyi ebimu tetubimanya n'olw'ebirungi Allah bye tuteeka mu maaso ge n'abeera nga mu kusiima kwe asalawo n'aga nti no musajja wange ono kamuwe kino. Baana baffe bangi bandibadde tebakola ebyo bye bakola. Baana ennaku zino omutwala n'alyoka akuleetera zibbesiki njereere ku lipooti abazadde tubabuusa abaana baneeti babalimbalimba kati engira ya lipooti si yakyuka era omwana gwe tunulira lipooti ngamba abasekendwa abanyu curriculum omwana tunulira lipooti ye omwana ateekwa okuba nga ayina maxi nga ezimutwala waggulu nga teziri mu besiki yetandikirwako. Omwana alina kuba mugambe nti nze njagala zi outstanding njereere that is 3 point oba 2.5 and above nga zaleeta 2.8 2.9 ezo max ezo zalina okuleetera mu buli pepa. Era lwana masajja bw'oba oyagala abeere mu sayansa talina kusukka 2.5 mu buli subject ya sciences. So point yange gye njagadde mu kyo nti ebintu bye tukolera Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu atwanukula mu ngeri ez'enjawulo. Oyinza okusanga Allah akwanukulidde mu baana, oyinza okusanga Allah akutunuziza mu ddiiru nga bw'olaba ddiiru eyo gye mbagambye musajja kitawe kalina waayise olunaku lumu abagagga ne bajja abaagala muwa sente zisengawo ye kuze yaguze naga nti nange naguze nga ndi bubi ninawo kye nabadde neetagisa akantu ako mundeke akantu kange nkanyumirwe. Tegeeraga gye bannange naye nga babadde baleeta sente zisingawo ku ezo ye ze yakoze. So bannange buli Allah subhanahu wa ta'ala we turespecting ebintu bye kiba kiraga nti tukyayinamu nubdatu mina taqwa, tuba tuyinamu akakwate ak'enjawulo ku nsonga z'okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala nno okusimbula biidhinillah tutandikira we twakoma
mulimu ebintu ebyenjawulo bye twalaba okwagala Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekimu ku biraga nti nno mbutuufu nga kugamu ku makuba agalaga nti ogulumiza ebintu bye. Era twasoma aya Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambira nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah bw'atugambira nti bannange we muba mwagala Allah subhanahu wa ta'ala mubeerenga mugoberera omubaka, mubeerenga mugoberera omubaka. Toyinza claiminga nti nno yagala Allah subhanahu wa ta'ala ng'omubaka gwe yakutumira tomwagala. Ekyo tekisoboka, ekyo tekisoboka. Toyinza kwagala Allah nga toyagala ani mubaka, tekisoboka ekyo. Mwe mutunuulira abakyala abazaala abaana, senga afuna obutakkaanya n'omukyala n'omwana n'omwami, omusajja yenna n'ebiseera ebisinga addamu okumuwasa atandikira ku mwana ono, atandikira ku mwana ono. Kale abaako byayinza okukolera omwana ebiraga nti nno nze omukwano gwe nnina gw'oli naye njagala gwisa. Kati ayagala okwagala Allah subhanahu wa ta'ala olina okwagala omubaka. Lwaki? Kuba nti message y'omubaka gy'atuwa agijja bwani wa Allah subhanahu wa ta'ala direct. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Omubaka tabeeranga kaawo n'aga nti kati kanjiye ekintu kyange, projekiti yange. Wabula buli kimu kyayogera bw'ati buba bubaka okuva ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah y'aba ayogedde, Allah y'aba ayogedde. Wama ataakumur rasula fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu. Bannange omubaka kyonna kyaba atugambye nti kino kolanga bukozi, era kyonna kyaba akugambye nti kino tokola wumulizaawo ogambe nti bismillah. Ekyo nkirese lwaki? Kubanga omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala yakitugaana, ate nga ye buli kyayogedde kyonna buba bubaka okuva ewaani, okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Okikomyawo awo wennyini woba okikomya, ogumiikirize. Bannange obugumiikiriza tebubeera ku mbeera ya buzibu bwokka, obugumiikiriza bulina ku biragiro bya Allah. Lwaki? Kuba nti ekyamazima kiri nti byonna Allah byatulagira ebiseera ebisinga mu kubikola tubikola mu bulumi, mu kubikola tubikola mu bulumi. Amazzi g'okumakya aga subuhi, Allahu akbar, tegayiikako buli lunaku. Buli lunaku n'ova mu buliri nga sigenda kutula ddiru nti bannange nti nasuubudde obugoye bwange buli wali ngenda kubutunda kubuyimbamu nfune ez'okumakya, wabula ng'ogenda kufuna mpeera z'otagenda kulabako physically bwoti. Tikakati lipooti yange egenzeeko empeera bwe ziti, naye n'ogenda abamu gye muyita waliyo embwa, abamu gye muyita mu bukolido bulimu abaana abanyugunya abakola ki, naye n'oga nti bismillah nja kugenda enkuba n'etonnya n'olumba. Kati obugumiikiriza buli ne ku biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga okubituukiriza waliwo interest zaffe zetulinnyako n'oga nti no, otulo tunnyumira naye, bulangiti nagula ya kyoya naye, omufaliso nina inchi 7 ku 7 naye, ekitanda nina kya lawundi naye, maama w'abaana wali ku buliri naye, kwegamba bingi byolinnyako. Ennyumba nsula mu mansion naye. Omusajja amaze okugamba nti hayya ala salah hayya ala alfala. Era oba okyesigiriza bwoti n'akujjukiza n'akuga nti qad qamati swala, n'oga nti ate kati wano waliwo okulanga kyokulala, n'osituka n'okola ki n'ogenda. Obwe bugumiikiriza, obwo nabwo levo ya bugumiikiriza. Obugumiikiriza buli mu kubeera nga weeresa ebyo Allah bye yakugaana. Bannange musajja yayogera wano statement abantu abamu ne mumuvuunula bukyamu. Yaga nti waliwo ekintu kyetu Allah kye yatugaana okulya. Yaga nti ekintu ekyo Allah teyakitugaana kukirya kuba nti tekiwooma. Teyakitugaana kukirya kuba nti tekiwooma. Era oba oliawo oba kinsimatuke kakinsimatuke, oba oliawo singa Allah yali atukkiriza ekintu ekyo, Allah, waliwo omusiraamu omugwe musiraamu omu yakyogera n'akikubawo naye lwakuba ndi musajja munene bwati
muwagguufu bamutiisa amaaso baana baali bagenda muli engwala yagenda naga nti singa Allah yatukkiriza ekisolo ekyo okukirya Allah noza singa nze agitema ku kyalo singa buli lunaku ndya kilo nga 7 n'abasiraamu bamutya lwakuba nti munene. So point y'omuwalimu teyali nti kuwaanawaana kola kya wabula he had that message for us nti ekyamazima kiri nti Allah byatugaana oba oliawo twandibadde tubinyumirwa nnyo naye olw'okuba nti no tulina okugumiikiriza nituga nti ekyo Allah yakitugaana yensonga lwaki okireka. Ekyo kibayita omuddu, ekyo kibayita omuddu, ekyo kibayita okugulumiza Allah byakugambye. Ani atayagala kugenda ku biichi ne weeyambula ne weeyagala? Abakyala mubalaba wano nga beebikkiridde naye omusanga ku biichi n'oga nti bannange kiki kino? Bannange omuntu yenna ayina mu katakuwa mu butima gwe ayina ebintu ebimu bye yeerekereza, ayina ebintu ebimu bye yeerekereza. Biichi za wano si nsiraamu, ojja kugendayo yesinga weebikkiridde, tosobola kugendayo n'ogenda mu hijabu. Tehajja teyaze ku biichi mu hijabu era bakulabira ddala nga US complete social outcast. Woli si wooteekeddwa okubeera. Kimu kyakubiri bwona agenda ku hijabu bogenda okulaba nabo bali mu sitira ku biichi. Allah, nabo tebali mu sitira. Kati ojja kumaliriza nga amaaso gatunudde ku ebyo Allah bye yagaana, ate ekyo omalirize ng'onyiziza Allah subhanahu wa ta'ala, ate oyingire mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yakola ki bye yatugaana okubeera nga tukola. Ojja kumaliriza nga Allah omunyizizza. So mu mbeera bw'etyo wakati mu kubeera nga twekomako ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugaanye, nawo waliwo obugumiikirizo obwo, waliwo obugumiikirizo obwo. Tewaliwo atandiyagadde kuba kibaala paka budde ekejenge. N'olyoka ojjako engoye n'ogirooti n'ojjako amasaati. Allahu akbar. Nga vibe eri high. Obulamu bw'olimu sibwe tebuli wano, tebuli nankulabye wali woli, buli eri mu bbanga. Owuliro oyina state gy'oyingiddemu nga ndalamu ne byekwetaaza biralamu. Tewaliwo atandiyagadde bulamu obwo, ne Allah yaga nti nedda, abo ate omuntu gwentonze nga wabuvunaanyizibwa awo tajja kubeerawo. Awo tajja kubeerawo awo nti nze amasanyu ge mutegekedde malalamu ku ago. Mutegekedde amasanyu nga gajja mukuuma nga wakitiibwa, ng'akyakumye respect ye, ng'akyakumye ensaazi. Tugeraganye bannange asigale n'ensaaze naye si kubeera nga mu ssanyu ate amaliriza agenze ku kkubo, bamusanze yeefukidde, bamusanze akozeemu n'ekisinga okubeera ekibi mu ngoye ze. Yabiridde lwa ssanyu ate abizza, buli awali akatuli wafulumya. Kati Allah n'akugamba nti lakad karramna bani Adama. Allah yatonda omuntu nga wakitiibwa. Allah yatonda kitonde muntu nga kyakitiibwa. So baddu ba Allah tubagamba nti buli muntu wa respecting ebintu bya Allah, mwana wattu afunamu kingi nnyo 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 nnyo. Mugamu ku makubo agatulaga nti no otya Allah subhanahu wa ta'ala oba ogulumiza ebintu bya Allah, kubeera nga buli kaseera ogezaako okubeera ng'okola ki? Ng'okola sunna z'omubaka. Okola sunna z'omubaka nga bwe yazirannamya, nga bwe yazisomesa, okubeera ng'ozikola. Gamba nga ki? Bannange, ennaku zino abantu baatuyambye, organizations zaatuyambye, bane mugendeeko kuwumula mugikole. Uba naddala nga tonnaba kutuuka ku level ekola hijja, nga Allah tannaba kukusobozesa, umura kati zaayanguye. Umura zaayanguye. Ate kimu ku birungi bya umura kyekyokuba nti nno teriiko biseera. Teriiko biseera yo wozifuniddewo okola ki? Kyapyeyo kaddiiru eyo, fisaawo okwo ku busente, genda olambule ku nnyumba ya Allah. Genda olambule ku nnyumba ya Allah, olabe abantu bannange bwe batuuka wali.
omukwano gwabwe ku Allah waabwe we gubalinnya. Abantu batuuka wali omukwano gwabwe ku Allah waabwe ne gubalinnya ne gushutinga ne gugenda mu 100+++. Nga kyakola akimanyi nti it's now or never. I have to do it now. If I miss it now, I may not get this opportunity again. Sajja n'agenda bamusasula sente za gundi bazibooking eza hotel naye n'aga nti nedda nti nze nsula mu masjidi mu hotel njagendanga kunaaba bunaabi kukyusa ngoyi naye nga basula omwo. Alamu weekonerako bweti wagugumukira n'ateeka waawo esejjuzu namba n'ateeka kawazi kali 350 n'ateeka waawo tauba n'agikola nga agikolera ddala mu butuufu bwayo n'akunkumuka n'ayenjebuka. Allahu akbar. Bw'ozikola nga agendangayo bannange bahaji abali eyo ng'oli haji linnya tukusaba guno omulundi toyitwako. Ebibiina bingi you can't negotiate, you can't talk to those people. Bakubuulire ebbeeyi ki gye bagutambuliramu. Tulinawe bannaggwe eddabali pwano gwange Abduweli mashallah. Muhammad Abduweli tulinayo abo bangamba babali 45 bammeka simanyi butuufu bwazo. Waliyo n'abakka wansi mpaka muli omugendera mu level yo bamuzaatande Azazi Seka Jalaluddin Akidatu Awalan Makka Madina. Allah mukojja wange Kuba Sheikh Abdallah Tawiru Akidatu Awala baseka Mukisa baseka Senjala ba Dr. Ashraf Rashid Lukwago bali eyo mu Akidatu Awalan Murtazam Maqam. Allahu akbar. Onaatugamba ki jamani? Era okimanyi nti nno ku ssente z'olina ezo Allah subhanahu wa ta'ala kuggwe hijja eri compulsory. Waliwo abantu Allah baatagenda gibuuza nga teyagibasobozesa kubeera nga bagikola. Allah waffe mwenkanya ye kennyini kyatakusobozesezza kukola nga si bulagajjavu bwo tagenda kikuvunaana. Toyinza kugamba muntu mulwadde muyi nti lwaki tosiiba Ramadhan, tekisoboka. Allah we tamusobozesezza kubeera nga agisiiba. Sajja muyi ali ku macupa bamugamba buli after 2 hours olina okuba ng'oleeta imaani nga wallahi bw'otaasiibe ojja kumpulira. Kati eddagala litambulire ku ki? Okimanyi nti nno ku recommendation y'abasawo shali yebawa upper hand mu kusalawo omuntu butya bwagenda okukola eddiini ye, hatta omusawo oyo ne bwaba Joseph ne bwaba Peter. Recommendation ye enkulu nnyo ku kukola kwaffe eddiini. Singa akugamba nti amazzi g'okumakya nti gajja kukuleetera ekizibu, obusiraamu bukukkiriza okubeera nga mwana wattu okozesa other means ndowooza tuzimanye eziri substitute to ablution, that is tayammum. Kati mikwano gyaffe bannange tutegeere Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira tubiwe respect. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutuwaamu empeera. Bannange twongere okukola ku sunna, tweraliikirire sunna. Omusajja omu yaŋŋambye nti shaitani ng'enaakunafuya ekutandikira mu kunafuyiza mu sunna. Ogenda okugira oti ng'ogenderera akagenderere nga mukadde akogga. Baŋŋamba mbu si kigambo kyange nti omukadde kasita akogga si kyankumusanga agezze oba kiki oba insulini aba akendedde mu mubiri nze naawe. Allahu akbar. Shaitani ekutandikira ku sunna kwesookera okunafuya mpola mpola. Kabliya ne baadiya tokyazirabako, duha tokyagirabako, tahajjudi nedda ebyo byagaana. Ogamba weebakaleeti simanyi okoowa nnyo biki n'ebifaanana, oteekawaawo ensonga nnyingi ekivaamu ng'ekutandikiriza mpola mpola. Yalinga ng'atuuka mu muzikiti ssaawa 7:2, ssaawa ku dhuhuli otandika kutuuka era akesooka kuyitawo
esooka kuyitawo omala kuwulira samia Allahu liman hamida n'olyoka osula wansi sipanda atodduke bagiyita sipanda tegeraganya n'olyoka odduka ogenda otuuka ku muzikiti lwojjukira nti ovulo gy'oyambadde teri muuzu olina ogijjamu ogenda okumaliriza oti owasanga ku tahiyatu ogenda onafuwa mpola ekivaamu ng'otandika nga bakasitoma nabo bakumanyira nti Haji Gundi tabeerawo mu tayimu ya swala naye Haji Gundi abaawo ye abaawo ogenda omulabe oba ebisefuli ebyasobola obikuguza era nga bakusangawo ng'eno eswala egenda mu maaso ng'otandisa kulabisa Allah munene Allah alaba Sheikh naawe kitunulemu musajja akuleetedde eddiiru mitwalo 35 ate wazze kola bannange wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddina hunafa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bannange ekyatuleetesa ku duniya kuno kusinza Allah waffe ebirala byonna bijja secondary in fact ebirala byonna bijja supportive to this cardinal reason as to why we are here byonna bijja supportive to this byonna bye tukola subula amamotoka tewali tabu subula spare wo mukwano gwange Ibrahim Kironde Mutumba mashallah Allah kutere tawfik mu byokola subula spare wo tewali tabu gendo osomese ekola ki naye byonna bye tukola birina kujja secondary supportive to the cardinal reason as to why we are on this earth lwaki kubanga tojja kusinza Allah ng'engoye oli muziyulise olina okukola sente ezinaagula engoye zonaayambala mu maaso ga Allah olina okukola sente ezinaasomesa abaana b'eddiini yaabwe bantu babawadde zibbasale bannanga abantu babawadde zibbasale naye basale ezo mu maaso ga Allah agenda kuziba kenenulamu Allah jabba kenenulamu basale ezo ze babawadde abaana babatutte babasomesezza obusiraamu obutali kwa akida ntuufu abaana babatutte babasomesezza ekitali ddiini yaabwe in the name of bursaries basale ezo Allah agenda ziba kenenulamu ati ku duniya kuno kujjo zitandikira omwana akuleeteri musajja munne mami you know this is my boyfriend ng'aleeta ate omulenzi yaleeta boyfriend we got married last year you don't know kiryoke kyemolemole mu maaso go ngono gwe twalabye mu nsi ezimu ez'amawanga g'ebweru eyayingidde mu conference y'abannayuganda ne bamubeba ne bamugjayo omusajja oyambadde ekiteeteeyi ogenze mu lukuŋŋaana lw'abantu bannange nabbi yatugamba nti bannange abantu b'ekibiina kyange bajja kusonyiyibwa ebbanga lye banaamala nga tebwolesa mazambi ge bakola naye n'otuuka ne ku level okwolesa ezambi tigwoserengeta kitakataka FC etali kataka FC munkwate bulungi gwoserengeta ku kyattaka subhanallah bannange malana wa dunia bannange ensi eno egenda tukomyawa atadhununa ala annakum ala al-ardi mukhalladun tuzimbe mu mitima gyaffe ekigamba nti ku duniya kuno tugenda kubeerako kabanga mirembe na mirembe ngani eyagibeerako emirembe n'emirembe bw'abanga khatami nabiyina wal mursalin bw'abanga khairu khalki la yatuuka enkya n'agivaako fantakala ila jiwari rabbihi n'agenda mu maaso ga Allah we watyaffe byokololooza ogenda bikolera bbanga ki nga Allah tannaba kusitula kujja ku mwaliro guno ogenda kubikolera bbanga ki tandika okutegeera ekyokukola myaka 15 ku 2
Allah n'akuwayo amalala 43 y'emyaka 6 noba nga byokoze ng'otegeera haqqan nga decisions zo obikoledde emyaka 40 ogende mu Kabuli owangaaleyo emyaka 30-40 naye nga wali ofaaki myaka 8 bakusuubiza sente zenkana kyezo wali tolya nga tonatandika bufere wali tolya nga tonatandika bubbi wali tolya nga tonatandika busiyaga wali tolya nga tonatandika kubanga oli mu bibbi wali olya wali obeerawo you can still live ng'osuddewo ekintu ekyo nnyo omwana n'akalambira n'aga nti nedda I got this passport, I got my visa because I'm a gay. What are you talking about? Mwana yatugamba nti kitegeeza mbu mudawa tebatukkiriza kwesa lulimi luvuma. Oli ne yeekaliza ddala bwe yeemuulira ddala ebyabakyala era ddala gaba mageege si bagge wabula mageege. Allahu akbar. Noga nti nono naye mwana wa muntu kati olwo maama we yamuzaala yannyonnyola ki abantu nti nzadde omwana maama we yamuzaala yannyonnyola abantu nti nazadde omwana. Subhanallah. Ninze nkakasa bazadde baffe banne ebyo si bibatwa si ekaali omuzadde gy'ayagaliza omwana we. And more so an African parent cannot make him or her happy seeing you in such a career of being a gay. Bannaye katubyogere bali bakutumaza visa zaabwe bazitumme. Eriyo ensi esinga amawanga ge twagala okugendamu wallahi gyeri. Wallahi waliyo ensi waliwo obulamu obulungi obusinga obulamu bwe tulowoozaako gye buli biidhinillah tujja kubutuukamu era tujja kubwenjoyinga insha Allah. Obulamu bwe twagala ensi ze twagala okuwangaalamu nga kyetuzitugamba si kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagaza zigenda tukubya kibooko. Tunoonye ensi Allah gy'ayagala, ensi yejjana ndalamu bannange. Okumanya eno ensi gye tuliko ya layisi nnyo nga gy'okomeza. Eri just equivalent to just two rakas, 2 units kabla subuhi. Nabbi yatuga omuntu asaala era akabiri nga subuhi tennaba kubeerawo Allah agenda kumuwa ensinga yenkana ng'esinga edduniya eno kwe tuli. Kutunuulira zi Tokyo zi Japan ani tunuulira amawanga agaakulaakulana yejjana gy'ogenda okubeeramu nalaakeezi era akeezi biri bweziti nga tonnaba kwongerezaako hijja tonnaba kati ate abaakola ebyo abaasaddaaka hijja ani baasiiba baakola ki baakola emirimu emingi nnyo egibeetoolodda ate bo bagenda kuba mu ndala nga titoyinza na gikompeyalinga n'eno duniya tebisoboka tosobola bikompeyalinga. Now let us choose between the two. Where do you want to be? Do you want to stay in those other, in that life that you feel like for the next 40 years? Or you want to stay in what is better than what you're thinking for 4,000 years? Okusalawo kuko 4,000 years ate nongolo tubalaba giri mu Kabuli. Tetunnakubala buli bulamu butaliiko kukyuka butaliiko kola ki. Tukyuse mindset yaffe bannange. Abaana bagenda ku masomero. Let us befriend friends who are befriendable. Choose a friend wisely. Selecting mukwano gwo nga yoyo kadde waffe Allah amusaasire maama wange gyali ya Allah amusaasire. We yatuukanga ku ssomero ng'asooka kubuuza Bashiri sooka oleete mikwano gyo wano tulabe. Mikwano ko gyo gijja ng'agikubamu ati tooki y'omukulu ogimanyi Abaganda baalugera isoli y'omukulu ewaddugala we wakola ki we walaba bamwati tooki
group eno nti njitiddemu erinamu kino na kino, group eno nti erinamu kino ng'agikubamu atitoki. Abaana mukole emikwano emituufu ku masomero, otherwise ojja kufuna omukwano ng'omukwano ogwo gugenda kubeera nga gudistortinga your life. Emizeeze egy'obukaba bikyani abaana bangi bagifunidde ku masomero na peer groups zaabwe ezo. Munnajja n'akubuuliramu n'akusomeramu muzadde wakuwa mmeka mitwalo 3 gyokka pocket money laba nno oli ku kiggwe isima. Ffe tunyugunya mu holiday tukwata obubadiya ku kyalo gy'empangalira waliyo ka group naye ennaku zino abaana bakasanyalaza bakayita smart dog tulumbiddwa. Alalala bwana buto myaka 15 16 17 13 naye woobugwamu wooti nga buli butaano. Bw'oba tewaweza nnyamanga mukwano gwange ono Majidu Musisi producer waffe wano ku Salamu TV bamunta type eyo amannyo ogatwalira mu ngalo otyo ogateeka wano mu kasawo ka gundi ka saati bukuba buli bukuba oba bukubuukiranga bukolwa akamu ne kakudda mu nsingo tebunkubanga kusaba Allah buntaasi. Naye buli agudde mu mbi zaabwo tawonye tosigaza kasimu bukukyokera mpaka kutuuka ku lugoye lukusinga kubeera ku gundi ku. Genda ekawempe olabi olwaliro bakaaba baana be bayita simanya bakasolo boys. Kasolo boys ekawempe. Naye bannange bakulembeze beeyo muli kuki? Bakulembeze beeyo muli kuki? Mutuyambi. Abaana abo abamu beetaaga just kuwa byakola. Stekanso kawempe abaana mubazigire emyala bajje bagogole mubawe ssente. So a friend you choose, mukwano gwo gw'okyuzinga ku ssomero kikulu ku bulamu bwo, kikulu nnyo in your next life, kikulu. They will either distort your future or they will make it. Biidhinillah. Bajja kujja ku mulamwa bo bakuwe emiramu egyabwe bagiteeke ku table ate mwana wattu bagikuguze. Nkutuluka ku ssomero naawe kiri nnomo. Master gundi wasikaali nti omuwayo kya 3. Gwe bulijjo tokimanyi tugende naawe nga mulumba kolwe munyamba mulumbye. Omujjo sanga poliisi eri mu kugoba mubbi. Jukiro oyambadde bbulaaka n'omubbi gwe banoonya naye ayambadde bbulaaka omwana agijjeko akabaati ali kusune musigida. So mikwano gyange njagala okubakubiriza bannange ziri ssaawa 1:16 njagala kukakasa nti tusigazaayo eddakiika zaffe nga 10-12 bwe zityo insha Allah tubenga tukiggala masha Allah. Njagala kubategeeza nti mikwano gyaffe nga bulijjo betutera okukoonako ne bategeera omulamwa gwe tuliko mwana wattu babikoze. Nakomye kwani Fatuma Ali Baraka masha Allah Kanifa babiri naye naga nti Sheikh nange olukumi lwange lulo lusonze Rahma simwe naga nsaba Allah nsime nange 5 zange zizo. Alolo Kemis Adinani masha Allah Alolo Kemis Adinani obankwebaze mu lulimi ki simanyi bulungi. Alolo baba baki masha manyi nange nno ndi multilingual sebo tonzanyisa at least obwo kusiima kusaba kyakulya mbumanyi naye simanyi kwogereza mukyala mu lutali Luganda na Luzungu na Luwalabu endala sizimanyi. Masha Allah. So Alolo Kemis Adinani gumu kitundu masha Allah barakallahu fikum. Thank you very much brother Alolo Kemis Adinani. Barakallahu fikum. May Allah grant to you what you need. Hanifa Nansamba Matovu omutwalo masha Allah gugo gosomye omwana omuwala naga nti Sheikh nti anenganga je ajja yajja masha Allah. Nakalanzi owagira omupiira simanyi oba owagira omupiira wano waliwo abawagizi ba Premier League abamu abateroga bagobayo omupiira gumi ne baga ajja yajja ajja yajja balete Madrid balete Kamani oba mubategedde abo. Saagala kwogera ku bantu wano abamu tukola nabo wano ku Salamu. Musajja ayinza okujja n'ambabirawo
mugetola amaaso ga screen yammwe nga bantadde kabegabega wano bantadde ebweru so Nakalanzi Sophia agambye nti ajja simanyi oba naye muwagizi w'eyo kilabu naye agambye nti ajja etaano gyange gigino tie masha Allah ajja yakola ki yajja Farida Nakiwolo n'agamba nti Sheikh nange 13 zange zizino nzina masha Allah mu ngalo zigende ziteeke ettaffaali ku Salamu Charity Haji Jafari Mugerwa nga bulijjo n'agamba nti nange kankwate kya namba 2 insha Allah bwe ziba motoka za mpaka kale tuzivumule batuwulire oyo Nakalanzi Sheikh mwogereko naye mukakase nti nzijyawo nzijja ateekeyo kyayina nze ntandise n'esatu ate Haji Jafari Mugerwa Nakalanzi Haji Jafari Mugerwa ebyo bimunyiiza ebyo okubanga waliwo ku tebaali yo waggulu ajja kunyiika wano ojja kulaba nga adabolinze ezo sente z'owaddeyo insha Allah naye nga banne tuli basiimu Nakalanzi weebale nnyo mwana gwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe ky'osinga okwagala okuba nti nno gwe competition kino lwaki nkimwebaza in a special way ye competition ever agibeeramu naddala mu bintu ebya Allah n'aga nti nze kukikwatagana n'ensonga za Allah nzaayino erinnya lyange lye lirina okuba ku top wallahi ekyo kikulu eyo embeera bannange si yakweraga ono omwana gwe mulaba sente zino zaateekayo naye azaagala Nakalanzi wamma tokimanyi nti nno emitwalo 5 wali ku Rahimu oli ekyennyanja engegeeti eyekana ekifuba kya Munta yobe kya Abdussalam engegeeti nga temanyi kifuba kya CD country director oba Seeka Mafo engegeeti bwaguuga egyo 5 gyo naye nooga nti nedda nti bwe kibanga nsonga kuzimba mizikiti kukola zibbawaholu nti nze erinnya lyange kwebyo lirina okubeera ku top wallahi abantu bangi bo balwana kuba nti be basinga okuwemula ku kyalo ne Kampala n'emiriraano tobawulirangako oyo nti anneŋŋange nja mugamba ekigambo nga takiwulirangako waliwo wane ennaku ezo gwe balumbye ku social media naye omwana yaga nti omwana yanvuma ekigambo nakati buli wentuula noonya akadomola akafuna wuzu kalabe wekayimpawa abantu femu baginoonya mu ebyo naye oli bw'aba asazeewo n'aga nti no nze njagala kulabikira mu bitabo bya Mungu nga nze asinza okukola emirimu gye bananga abantu bano mubavangako Swale Matovu yaŋŋaanayo owaana ajja ti Nakalanzi Sophia ebyo teyabiŋŋambira wano ku mpewo twaliyo nimugamba nkole ki waliwo omuntu akola ekintu n'atakulekera option ndala bannange mutusaasire nammwe kati nti nga nva ku syo nga songedde ku Haji Jafari Mugerwa do you know what it means emitwalo 3 buli syo oba buli lunaku kale do you know what it means saagala zigatta bwe naazigatta ayinza okutya n'agamba nga ate sente spending naye akimanyi nti sente zawaayo wallahi Allah alina byayinza okuba nga amutegululira kale abantu we batyo tetuyinza kubajja ku mimwa gyaffe bannange for the good of what they are doing to our societies we can't just leave them go just like that it is impossible tuba tetuli basiimu ku ebyo byebakola ebimu bye bakola mwana wo tuyinza osanga naffe mikwano gyaffe egimu nga tebasobola bikola bameka mikwano gyaffe betugamba nti munnange nti tulina omulimu omunene ku Salamu TV gukola ekintu bweki ne bweki naga Sheikh nammwe mbeere siriyasi nti ebintu ebyo nedda oli nazalawa nga tugambye nti waman yu'azzimu sha'aira Allah oyo aya aba yagitegeera nti omuntu ategeera ensonga za Allah n'aziwa value gye zeetaaga nti awomanyanga nti oyo ayinamu nubdhatun min attaqwa aba ayinamu akatya Allah we bannange Allah tetumutya na bigambo tetunyumya kinyumye weerabidde gurupu eyajja maaso ga gombaka sallallahu alaihi wasallam neega nti ya Rasulallah ffe tukkiriza tufuuse bakkiriza Allah teyalinda na mbaka we kwogera kigambo ye kennyini ye yabaddamu direct naga nti kulu aslamna mugambe bugaye tuli basiraamu kigambo kitegeeza imani level ndala takuwa level ndala ku busiraamu obwa bulijjo so akitegedde biidhini langu ine namba ya Airtel system eyo gyolaba ku screen yo insha Allah gikozese Allah subhanahu wa ta'ala ajja kugulirawo naawe ajja kubanga abaako kyakuwa insha Allah ekigenda okubeera nga kikyusa obulamu bwo okola ki onyiga *185 *9 #
bw'ozimaze n'onyiga yes oba okay, essimu yejja kusaba merchant code oba Airtel nyiteekamu 43429889 onyige yes oba okay, essimu yejja kusaba omuwendo gw'essente gw'ogenda okuteekamu. Teekamu omuwendo gw'essente gwonna. Oba ovuganya Nakalanzi ono Sofia omugeni naye Nakalanzi weddira ki? Mubuuze ebibuuzo. Mugeni nti weddira ki? Nti gwani weepanka ki? Weepanka ki? Olowooza gwasobola bino wekka. Mubuuze ebibuuzo. Naye ng'ebibuuzo ebyo totayipinga bitayipinga. Bawo ssente nga naye abadde tazisuubira omutayimu omukubiseemu emirundi ebiri ku mitwalo gy'etaano oteekewo emitwalo 15 mulundi gumu oba 2 omugeni nti kati kankulage tife abeddira embwa tuli bazibu nnyo oba Nakalanzi yeddira ki naye ndowooza oba wammamba oba waaki omugeni nti fe abeddira kati nvuma oba abeddira ekkobe tuli balala nnyo. Omugeni nti fe abaakasimba tuli balala nnyo. Olwaleero toddangamu okutwepangira ebyo ebigambo bimugambe mu bikolwa oziteekawo insha Allah. Onaamala ozisaawo teekamu essimu yejja kusaba reference, oyinza oteekamu erinnya lyo, oyinza oteekamu edduwa gyeyagala Allah subhanahu wa ta'ala tumuwanjage ffenna tumukusabireko nga naye bw'omusaba sole Allah subhanahu wa ta'ala akuteera ebbaraka mu baana bo abagenda ku ssomero. Olwaleero tuzza baana mu masomero bannanga abaana mubasaddaakireko abazadde abatulaba ku TV kuno following steps ezo osaddaakire ku baana bo. Abaana tubatwala ku ssomero naye abaana generation eno nzibu. Abaana bategeera essimu ku myaka ebiri. Nina kizzukulu kyange nange sebo nina omuzzukulu nina kizzukulu kyange eyo kizzukulu kyange gyekiri eyo myaka 2 n'essebo kyabadde kitiginya ssimu yange sina 2 gulinganga gumu kitundu kigitiginya mbu kigiteekemu password nenga abannange. Abaana bakoppa to this level. Eno brand y'abaana Allah be yatuwadde. Omuzadde yenna ataabafeeko kola byonna bisigadde birekere Allah. Baako emirimu gy'okola nga jjo okusaba Allah akutereereza abaana. Ekisooka abazadde mwenna abasomesa abaana mu ssomero nga teriri theological nga terina Islamic theological lessons ezo. Abaana abo they have plenty of time eri free. Ate you know an idle mind is a devil's workshop. Abaana ate bayinza okwonooneka ku luno n'okusinga. Baluli omwana abadde amanyini nayo test naye kati eyo yonna pressure bagibajjako. Kati omuzadde baako kyokola ng'okikola ku lw'abaana bo. Allah maama Afiifa oba yabulirawa sikyamulaba. Maama Afiifa adiru omuzadde w'abaana bo yagenda bweru takyatulaba. TV yavaako gundi ekisowaani baakibba kiki ajja tikyatura. Omukyalo oyo oba osobola omutresinga mugambe nti banne waliwo seeke yali akwagala ennyo ate nina ensonga lwaki nali mwagala. Erinnya eryo Adila erinnya kkulu nnyo liringa ng'omwana tugwe sinnaba kulabako. Bano ebula eddakiika 4 waliwo omwana tugwe sinnaba kulabako. Hafswa oli luddawa bannange? Hafswa nambalirwa nga leero sikulabyeko kiki ekyakutuuseeko mwana wattu jangu hajjati jangu mwana wattu. Nakalanzi wanseenene bange ndi Nakalanzi wanseenene mwannyina waaje Abubakari Kawalya. Nakalanzi oyinayo bamemba ba parliament bameka nenkubuuliddeko omu Haji Abubakari Kawalya oyo wanseenene agifiirako ssevu bw'ebeesamba omupiira ne webabeerayo debate mu parliament ey'amaanyi y'omusanga ku mipiira gy'abika nga atudde ati mukaguuni mukamanvuuli ne bakanyama baawo maye abaana ennaku zino babakyojjanya. So bw'omala okuteeka mu referensi eyo essimu yejja kusaba pin number. Teekamu pin number yo insha Allah eya Airtel ya digits 4 ziteekemu insha Allah. Nkakasa nti mu buddakiika buno obusembayo obubiri producer wange agenda nakunteekako ne system ya MTN naye insha Allah tugirabe insha Allah. Saagala kuleka bano nga siboogeddeeko ng'ate baweddayo sente zaabwe. Aisha Kirugga masha Allah 2000 zituuse. Njagala okukakasa Rashida Nakalule naye omutwalo gutuuse masha Allah. Tusaba Allah banne mwenna abawaayo Allah atunule mu nsonga zammwe bannange. Sigazaayo eddakiika 2 waliwo abatera okuwaayo ng'ovuddeko ku sho n'oga nti oba sente tezaatuuse. Bannange ziba zaatuuse naye oba omiisinze ekyokuwa report ti sente zo zibadde zikoze eki zituuse. So ensonga gye tusinza okusimbako essiro olwaleero bannange tukole emirimu gya sunna
tuyitirize. Kyekimu ku bubonero obulaga omuntu ayagala Allah subhanahu wa ta'ala era agulumiza ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga oteekawo sunna eziwera buli kaseera, beera nga duha ogisaala. Sunna ezo zirimu empeera nnyingi. Omuswaki senya sijja kugamba nti budde kino senya, tewali tabbu okusenya sunna. Laula an ashuka ala ummati, eyo hadisi tugisomesa eri ku Taqwa primary school enamuŋoona. Abaana nga bapi wano be baba bagimanyi. Laula an ashuka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli swala. Singa tekwali kutukaluubiriza nti mbaka kutukaluubiriza yandisabye Allah n'akifuula compulsory nga buli kusaala tubeera tulina okusenya. Aba toothpaste ndowooza products zandibaweddeko buggwi. Abasiraamu bonna nanga basenya, otuuka ku muzikiti nga ng'omuswaki gunyooka kwa. So naye ng'okusenya kya sunna tugiteeke mu nkola. Duha weeri saawa awo 2:30 teekawo akazo 4 ku munafu. Allah subhanahu wa ta'ala akukumira ebiyungu byo, akugulirewo olunaku nga lujjuddemu emikisa, abeere nga akutaasa abalabe b'omanyi ne b'otakolaki ne b'otamanyi. Bannange, obudde bwaffe bugenze insha Allah, mujja kukkiriza tukomaawo for today insha Allah. Mbasaba mubeereko nnyo ku show zaffe zonna ezigenda mu maaso. Wa ala ra'asihim show yaffe y'enkya political Islam waali nnyo Imam Kasozi, mutegeere ebigenda mu maaso. Ate wano weenyumira mu season yeno political Islam host Abdul Salam ne Imam Kasozi, eyo yankya biidhini Rahman. Naye n'olwaleero show zaffe zikyagenda mu maaso, muzibeereko nnyo. Eno y'emu ku TV gy'olaba entono ennyo, TV ze tulina entono ennyo mu Uganda, gy'olaba n'ennyazaalawo n'abaana bo nga mwana wattu yongera kubagattako bugasi ebibazimba ffe dunya wal akhira. Mbadde muweerezaawo mukwano gwo Seeka Bashir Ssejjemba. Nkusabira Allah subhanahu wa ta'ala naawe akutunulemu mu nsonga zo nange atunule mu nsonga zange. Bannange, ewalungi tewabawa nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eno ye Salam TV.